abagalana Mathias Nkonwa ow'olufuka municipality Makindye Ssaabagabo ne Dana Nagawa poliisi besanze nga basibye emmotoka okumpi n'oluguudo ng'eno ebisiko bye bisingayo mu Kizungu zone abali mu mmotoka y'ebiyonyi bwe batyo ne batwalibwa ku poliisi. Eno obadde ononyeeyo ki? Mukwano gwange just ng'omuntu bw'onojja n'olumya n'emukwano. Eyo makaago. Bakubuza ako makaago. N'ogwo gasayagala kale. Makaago. Olinayo amaka mu Kizungu. Si makaaga ng'omuntu bw'onoyimirira owantu onyumye n'omuntu. Bano batujanidde ku poliisi olwala okusangibwa mu nsiko ate bagenda kusinda mukwano. Lwaki temugenze ewantu wonna ebifo ebituulibwamu ebiri mu Zembisiko? Ono abeera eno waggulu tetuli mu nsiko abeera awo. Bano bakujje mu nnyumba Bakubuuza bakujje mu nnyumba. Si mu nnyumba lwaki mutuuka okunteka bwe mutukumamu. Nkono abadde ajja ebiyengeyenge Osi Sharifu Kibiko obwedde amubuuza ekimu gye gyabeera okujja Makindye mu Kizungu mu kisiko gye basangiddwa okumpi n'oluguudo nga babadde basimbye emmotoka n'ategeeza nti abadde zikolera ku mukwano gwe gw'aludde okulaba. Mukyala we si mukyala we? Si mukyala wange mukwano gwange Gambi. Mukwano gwatya? Mukwano gwange. Omusanze nkola ki? Bano bedda beebuuzaako nga batalina kye bakoze n'olwekyo poliisi okubakwata eri mu kumalira biseera babuuziza ddala n'ensonga mwambazi z'akagoye akeesittaza nga badde kakatimba ng'olengera buli kimu ekiri munda ne baanukula nti bino biseera bya musana n'olwekyo waddemba okwambala akagoye akamuwa emirembe. Yeesuulirako kanaiki ajja kusinga. Kiweki? Simanyi bw'abadde nange omuyise musisinkanye mutya watamanyi bwabwe. musanze wali bwabwe. Tugambe tumanyi wabwe kitegeeza tavudde waka wabwe nga yambadde bw'atyo. Nze ate mbadde waabwe nze sivudde waabwe. Kale kankubuuze kyamumpisa ye okutambula bw'atyo kyamumpisa. Mwekowooza kubakkiriza ng'omusango gubasinze olw'okunyumiza mu nsiko nga bagamba nti badde baludde okweraba nga Diana yamugambye nti ajja mulabeko awaka gy'amusanze ng'okujja ino badde beewala abantu ate bayinza okuba tataganya nga banyumya kubanga baludde okweraba. Basibye poliisi basonyiwe nga batagenda komawo kunyumiza mu nsiko olwo bayimbudde ne balinnya emmotoka yaabwe wakati mu kwebwalawala ne babulawo. Nsamba Kuraishi yakusakidde Guleni ku lwa Bukedde TV.